Mwena musiza mwena mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala kwebaza Mukama Katonda kubanga mulungi n'okusaasira kwe kubeera emirembe gyonna. Mukama waffe yeebazibwe. Era Mukama tumwebaza oyo atufudde abalamu ataddewo paka olwaleero ate atuwadde ekisa okubeera abalamu mu mubiri ate era ne mu mwoyo. Mukama yeebazibwe. Eyo manye ekyo nakyo kikulu ate nga tekiri automatic. Kyangu nnyo okuba omulamu mu mubiri naye nga mu mwoyo wafa naddala bw'oba nga tolokokanga oba mufu. Era naffe bw'otulaba wano twali bafu. Bayibuli etwogerako nti twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe. Yesu ye yatuzuukiza. Oba otegera kye kitegeeza mukubira engalo omugambe weebale Yesu. Njagala okwaniriza mwenna abali mu kifo kino. Neiba munamusizeeko tusimbule. Mugambe neiba oli otya? Neiba munamusizeeko tusimbule. Mugambe neiba oli otya eyo ow'okukono n'ow'okuddyo. Leka kikola kyejjako. N'ow'okukono aba neiba, n'ow'okuddyo naye aba neiba, n'ow'omugongo gwo aba neiba, n'akuli mu maaso naye aba neiba. Bayibuli yegamba nti love your neighbor. Tandikira ku oyo gw'otudde naye nga tunayagala balala. Tandikira ku oyo. Bassebo ne bannyabo, nkyagenda mu maaso ne kampeyini yange mulwanyisa bwavu. Kampeyini muki? Kampeyini mulwanyisa bwavu. Obwavu buno bw'oba tunategera kabi kabulimu kya bulabe nnyo. Tosobola kulwanyisa kintu ky'otannategeera nti kibi. Tosobola kulwanyisa kintu ky'ogaa naye nze siraba nnyo kabi ke kinkoze. Ate nga njagala tukkiriziganye nti bw'ogenda okukola church history, bw'osoma church history, bw'otunulira ekkanisa gy'evudde, obwavu abadde mulabe okumala ebbanga ddene naye eky'omukisa omubi ataali identified earlier enough oba early enough. Teyali identified early enough. Obwavu tebwategerekeka nti mulabe kubanga bwajja nga buddisigayizinze nga bwekwesekwese bulina engeri gye bwekweka ne butapresentinga nga enemy. Era ekkanisa eyasooka wabeere wano mu Uganda wabeere mu mawanga amalala, ekkanisa teyatwala bwavu nga mulabe kubanga ekintu ky'omaze okutegeera ng'omulabe okikolera strategy, okitegekera ebyokulwanyisa, otegeka engeri gy'onookirwanyisa kubanga otegedde mulabe. Naye bw'olaba tiwali yadde strategy eraga nti waliwo measures eziteekeddwawo, waliwo ebiteekeddwawo, omanya nti ekyo tekyalowoozebwako nti kiriba mulabe. Kiringa bulaba covid fena yatulumba tetumulowoozaanga nako, si bwe kiri? Ensi yonna teyalowooza ku covid nti ali dangerous. Kyovulaba ensi teyamwetegekera. Kyovulaba bwe yagenda okujja yatta abantu bangi nnyo, n'amawanga agagamba nti gaakula dda yabazinya oluguje kubanga baali tebakimanyi nti asobola okujja n'alumba abantu bangi nnyo atyego. Bwe baali beetegekayo na bwakulwanyisa butonotono obuyamba abantu basatu bwe baba balumbiddwa. Nga ndi muntu singa alwala bwati ne bwati nga alwadde pneumonia nga alwadde nnyo nga balaba pneumonia wabadde tutegeka ki tuyinza muteekako ventilators buli ddwaliro nga lirinayo ventilator emu 2-3 eri abakugu eritali lyabakugu nga tewali. Kati baali bamanyi engeri gy'osobola okusavinga omuntu wa covid, wabula kye batalowoozaako bwe baba nga babadde bangi nnyo nga balumbiddwa olwomukola mutya awo wewaava emberebezi nti ventilator 3 zebalinawo bwe baziteeka ku muntu bezaggwangawo abalala nga babanjalira ngalo nga bagamba naye tetuma kyakukola n'alyoka akunkumula abantu kubanga newankubadde nga baali balowoozaako ku bulwadde obufaana bwe butyo naye kye tebalowoozaako nti busobola okulumba abantu abangi ennyo. Eggwanga lya Amerika buli lunaku lyatugamba nga nti lifiiriddwa abantu 2,000. Italy buli lunaku abantu 2,000. Ekyo ne kiba biitinga. Omulaba atali mwetegekere bw'atyo bw'abeera. Tewabaawo bitegekeddwawo byamulwanyisa.
obwavu bubadde mulabe munene naye ekkanisa gwetapeyingangako attention nnyo nga temutunulidde nnyo nti mulabe abamu nga n'ekigambo bugagga n'okutuuka olwaleero ekyali debate oba ddala obugagga kyekimu ku bintu eby'omwoyo oba ddala obugagga bulina kye bugasa mu lugendo luno olw'obulokozi. It is still a debate in some people's doctrine. Abamu bagamba butandika okwogera ku by'obugagga obeera oleese ebintu by'omubiri mu kkanisa mubiri kasi oyogera prosperity baga you see that prosperity gospel is too worldly, is too worldly, is too carnal. Ng'omanya naye ate tojja banenya boogerera mu kusinziira ku bwe bamanyi ne bwe baasomesebwa. Nange nalokokera mulembe ogwalowoozanga bwe gutyo kubanga twalina mindset ng'eri bwetyo ti omuntu bw'alokoka alina okwesonyiwa ebintu by'ensi bino byonna n'abyesonyiwa. Mu ebyo bye twesonyiwa ne ssente twali twazeesonyiwa n'ebyobugagga nga twabyesonyiwa. Abamu ne beesonyiwa n'okukola. Twalina n'ennyimba zaffe nnyingi nnyo ze twayiiya around that ez'okwegumyagumya ne twegumyagumya. Ebyensimbi koye byonna kambiveeko kaŋŋendere ku Yesu oye yandokola. Ebyensimbi koye byonna kambiveeko kanywerere ku Yesu wange oye yandokola. Ebyensi abikoze atya? Abamu nga baterawo naddala obugagga mbukoye bwonna kambuveeko. Kati oyo anaabwagala ddi? Anaakola ddi? N'ebyandikwanga mu ebiri bye tusoma ne tubinyolanyola ne bifiitinga endowooza yaffe. Balina omukisa abaavu mu mwoyo kubanga abo bwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Tetwatwalanga na mutawaana kutegeera abaavu mu mwoyo be baliwa. Boogedde baavu mu nsawo oba bagambye baavu mu mwoyo. Tewali ddala njawulo wakati w'abaavu mu mwoyo n'abaavu mu nsawo. Abaavu mu mwoyo yeggwazze wano n'oleka emirimu gyo n'ogamba kansooke ŋŋende mpulira ekigambo kya Katonda. Be bayita abaavu mu mwoyo. Abalina ennyonta bategeeza balina nnyonta. Ekyo tekina bwe kikwatagana na bwavu bwa mu nsawo. Kiri kirala kye boogera. N'ebyandiko ebirala bingi twabikwotinganga nga tubisaitinga nga bitugumya. Omuntu bw'ayagala ebintu eby'omu nsi eno ekyo kibi. Lugamba lutya? Kwagala bintu. Lwogera lutya Musumba Musoke? Olunyi lwogera lutya? Okwagala ebintu y'ensibuko y'ebibi ebingi. Olwo nalwo nga bwe tulusoma lutugumya okwagala ebintu nga tugamba olabye bannange okwagala ebintu kubi. Bannange twekutulire ku bintu tulokoke bulokozi tugende mu ggulu. Lwaki kyajja bwe kityo? Bw'otunulira ekkanisa eyasooka perception oba ekyategeerebwa enjiri bwe yabuulirwa nayo nga tennyonnyoddwa bulungi nga nayo noonya ekigambo ekituufu ekijyawo. Waliwo misconception, waliwo okutegeera obubi. Ekigambo kino mwe Yesu we yagambira nti nzija mangu. Ekyo nakyo ekkanisa yakitegeera bubi. Nkola ntya? Nzija mangu kyavaamu obubaka bungi nnyo obwalaga nti essaawa yonna ogenda mu ggulu. Ekyokugenda mu ggulu si kibi, kyo kituufu nti essaawa n'okola otya. Naye nga tonnagenda okyali wano. Ate bw'obeera wano weetaaga ebya wano. Bw'oba okyali wano weetaaga okwambala, weetaaga okulya, weetaaga ebizigo mu feesi, weetaaga enviiri ku mutwe, weetaaga okuweerera abaana ku ssomero, weetaaga okuwasa omukazi. Ate ebyo tebabyogera mu nnimi n'obikola. Ebyo toyogera bwogezi mu nnimi n'ofuna engoye. Toyogera mu nnimi n'oteeka enviiri ku mutwe. Toyogera bwogezi mu nnimi n'oba ng'olosasudde school fees. Ebyo olina okukwata mu nsawo n'okola otya? Naye ne bw'otunulira ab'ekkanisa eyasooka ey'endagaano empya Bikola by'Abatume era nayo ya strugglinga kuba waliwo amazima agatali mannyonnyole bulungi.
abantu bawulira mbu Yesu akomawo essaawa yonna ne kijjula nnyo mu mutwe, buli muntu n'alowooza nti Yesu alabika akomawo enkya. Kati omuntu nga bw'akingiza mu mutwe gwe nti Yesu akomawo enkya, nga talaba kimulimisa musiri gwa lumonde, talaba nsonga lwaki ali mu musiri gwa kasooli, talaba nsonga lwaki atwala omwana ku ssomero ate nga Yesu akola atya, munyambo banga mwazze ate nga Yesu akola atya, akomawo enkya. Talaba nsonga lwaki afuna passport ate Yesu akomawo enkya, ofuna yaki. Kati bwe neba tenavaayo Yesu najja. Kati omwana bano omutwala ku ssomero ate bw'anaaba nga tana graduating ate nga sente zo zoonoonye ate Yesu najja. Ekyo ekizibu n'embikola by'abatume ekyaliyo. Era Bayibuli ega nti enjala n'ebaluma kubanga ate bo obulokole bagenda ne babugattamu n'akajanja akatonotono. Bayibuli ega ne batunda ebintu byonna bye baalina ne bagabira abaavu. Mbu mu makkati gaabwe ne watabaawo yeetaaga. Wakisomako? Sikiwulira. Wakisomako mu ekiri mu Bayibuli yo? Baatunda buli ke baalina. Buli alina olusuku n'alutunda. Buli alina faamu n'agitunda. Ow'essomero n'alitunda. Beetegekera kudda kwa Yesu. Ayali alina mulimu n'agulekayo. Bonna nga beetegekera kudda kwa Yesu. Ebyo bye njogera tebiri mu ndagaano nkadde, biri mu ndagaano mpya. Ab'emirimu ne bagirekayo. Ne bayimba okuva ku makya paka akawungeezi, kuva akawungeezi paka kiro. Ne bayimbira Mukama ne baweereza. Omwoyo ye yali mungi. Gambye n'ebintu ne babitunda. Bayibuli bwegamba byonna bye baalina ne babigabira abaavu. Mbune waba nga tiwakyali nayinza kugamba nti kino kyange nga byonna babi owninga as a community. Ebyo byenjogera biri mu kitabu kya bikolo by'abatume. Ani yabirabako? Kandi bo lwaliwo bamanyi okusoma ku Bayibuli. Ani yabisomako ebyo? Mujja kumbaliza ate okubikkulayo ate nga mbadde manyi njogera ne ba Bible scholars. Ani yabisomako ebyo byenjogera? Nga balinga babiri basatu bonna nammwe mulimba. Mwe mubeerawo nga tusomesa Bayibuli. Ali babagamba mujje wano ku Sunday ku makya wabeerawo Bible class. N'olwaliro ku Monday kawungeezi wabeerawo ministry class eyabaweereza. Kyokka ne ku Lwokubiri ekawungeezi ku 11 wabeerawo Bible study. Eyo gye tukutendekera Bayibuli. Wano bwe nzija mulancawa mba nzize kubuulira bubuulizi. Era nakati neetumiikiriza ate okutandika okusomesa. Mba nzize kubuulira. Bayibuli tugisomesa Tuesday evening. Sunday morning Bible class ya bonna. Ani yali agirinnyemu ye? Ani yagijjamu Bible class ey'okumakya? Anti laba embaga eri awo. Gamba neba akuliraanye nti bw'obanga toogwe mugambe nti bw'oba toogwe weetanire nnyo Bible study ezo. Byenjogera biri mu Bayibuli yo. Bikola by'abatume essula ey'okuna olunyiriri lwa 34. Wulira yoleka eyali eyo. Wulira yoleka eyali mu kanisa. Bayibuli egamba etya? Nor was there anyone among them who lacked. Tumakati gaabwe temulimu yali yeetaaga. For all who were possessors of land or lands, all houses, sold them and brought all the proceeds of the things that were sold. Owulira ng'ekyomwoyo ennyo kye baakola kiwulikika ng'ekyomwoyo kubanga wano mu ntandikwa kyasooka kunyuma. Anti owulidde nga bagamba mbu mu makkati gaabwe temwalimu yali yeetaaga, naye babuuze sente baali baazijjeewa. Baazijjawa? Tunulira gye baazijja. Baatunda faamu, baatunda amasomero gaabwe, ne bakuŋŋaanya buli kye baafuna. Anti bamanyi Yesu akola atya? Si kyabawulira Buluganda. Yesu akola atya? Yesu akomawo enkya ate ka tutereka byaki. Yesu akomawo enkya ate kati faamu yaki. Yesu akomawo enkya ate essomero lyaki. Ne babitunda sente zonna ne bazireeta. Ku bigere by'abatume enduulu neevuga. Enduulu neekola etya? Ne bagabira abaavu abaali awo seasonally mu kabanga akatono mu makkati gaabwe nga temuli yeetaaga. Naye genda mu Bayibuli yo gyetegereze bulungi lwakuba mbadde manyi mwabisoma dda. Genda in the same book of Acts of Apostles ombuulire yoleka eyalabika mu ssuula nga yakumeka awo. Bayibuli ega nti enjala neebagwira neeruma bali obutayogerekeka. Enjala yabagwira mu maaso awo, obwavu ne buluma bali. Kati abooluganda ate abaali e Sesalonika ne batandika obbakuŋŋaanyiza ebintu ne babasondera engoye n'emmere.
ne babasondera ebintu babaweereze kuba n'abooluganda baali tebakyakola. Bindi byonna baabitunda, owa faamu yagitunda, ow'ebbajjiro yalitunda, ow'olusuku yalutunda, tebaagala kumanya. Kati nga bamanyi Yesu akola atya, munyambe munziremu, baali bamanyi Yesu akola atya, akomawo enkya. Kati Yesu n'asuula akabenje n'atadde enkya. Bassebo ne bannyabo, ye Yesu okomawo akomawo essaawa yonna, naye yeetaaga akusange ng'olina w'osula. Ayayayayayaya, waliwo atannakitegeera, mulabi antunulidde na bwanaga musumba okyali mulokole. Musumba ng'olabika nga ava ku mulamwa. Nkiddamu, ye Yesu essaawa yonna akomawo, naye kirungi bw'aba aluddeyo n'amala alwayo kuba tagenda kugira ku pulogulaamu yo. Nabano boolaba b'ebikola by'abatume baali bamanyi akomawo enkya, kati wakayita emyaka 2000 nga tannajja, naye ate akomawo enkya. Kale wali ategedde ngambye ne Pawulo yabuulira agamba nti akola atya, akomawo. Actually mu byandiko ebimu ogenda obitegereza, omutume Pawulo yatuuka n'okubuulira bwe yali ayogera ku ngeri gy'agenda okugenda mu ggulu ye nga ye n'ab'omulembe gwe abaaliwo. Yayogera ku baafa, mbu Mukama waffe bw'anajja okuva mu ggulu, mbu agenda kusooka kuzuukiza bo, mbu olwo ffe abalamu abaasigalawo. Ani ayogera ebyo? Siwulira. Mbu ffe abalamu abaasigalawo tulifuusibwa kutemya kikowe naffe nga tuyingirawo wali. Kitegeeza yamanyira ddala bwe yali abuulira nti Yesu adda, ye Pawulo, omukulu Pawulo akyaliwo, yali amanyi adda waali. Yabuulira ddala nga amanyi mbu Yesu akola atya, munziremu banga mwazze. Pawulo yali amanyi nti Yesu akomawo nga waali. Yesu muzibu, ate olina kyogenda munenya kuba yatulabula. Yagamba ebyokudda kwe naye yennyini tamanyi. Taata ekyo yakyesigaliza, taata yakirina mu ddayale ye, ate atambula nayo, tolina bwekikeberamu. Ekyokudda kwa Yesu yagenda okudda, naye mbu taata yagaana okugamba omwana lwakomawo, mbu taata yakyesigaliza. Kirabika kiri mu ddayale ye, ate taata ddayale ayita nayo, tayagala mwana kulingizaayo. Ajja taata, omwana ajja kubuulira abalokole be. Kubanga abalokole be abaagala nnyo. Taata yakola atya? Yesu agamba taata yakyesigaliza eky'ennaku z'omwezi n'omwaka n'essaawa, taata yakimanyi. Kati ky'olaba nga Yesu teyeetantalangako kugamba balokole ddi lwakomawo. Era bawulira bano bannabbi b'omu kibuga abajjudde ku social media, abawandiika abalikodinga bu message obwo, bwe musiiba muwuliriza ne musiriwalira okwo ku WhatsApp ne ku Facebook, ng'oli agamba omwana wa Mukama bannange muli mutya, Yesu andabikidde era bw'amaze okundabikira agambye akomawo, tasukka mwezi guno, alabika ajja, alabika ayabula. Obawulirizanga kitono babeera banywedde omwenge omuganda, babaera banywedde omunanansi ne batabulamu omwenge omuganda, kubanga bye boogera bikontana ne Bayibuli. Tewali amanyi ssaawa mwana zadda, n'omwana tazoogeranga taziranganga, naye bo bajja ku social media. Omanyi social media yawa omukisa buli kikulekule okwogera. Social media yawa buli muntu okwogera, n'enkoko ekookolima n'egenda live era n'enfuna abagiwuliriza. Sikulimba social media, buli muntu yafuna eddoboozi waayogerera, n'atamanyi byayogera. Kati ate bakimanyi nti abantu abali aido n'abatamanyi bayitirivu obungi, tolina kyoteekako ne kibulako bawuliriza. Buli kyoteekako kifuna. Era ogenda olanga agamba tambuza ka video kano, katambuze kongereyo, katambuze n'omubuuzo waaye sina byenkola ndiwo okutambuza kantuko. Tambuza video eno, eddoboozi zino mulyongereyo ng'ombanya oyo mwegenderezanga. Interest yonna ogiwulira ng'erimu kutambuza akantu kano, tambuza akantu kano, tambuza ka video kano, n'omubuuza nze ntambuza akantu ko sina byakkola. Wekeetambulize gwe wakafunye, ayagala oyongereyo obulimba bwe. Yesu andabikidde era bw'andabikidde n'agamba akomawo essaawa yonna, era agambye tasusa mwezi gwa 2. Kati waliwo yatulimba mu Desemba, mu ddoboozi lya mukazi, n'amanya yagogera nsobola okugogera kamuleke bulesi. Yagamba mbu ekigenda okubeera e Uganda mu mwezi gwa 2, kigenda okubeera e Uganda.
mugenda kiraba era munyenyegera kuyimirirawo era abantu bagenda kufa era nga tetubirabanga. Ayogerera kika 3 bya bulimba ye social media byakoze kama ibazi buli muntu abanoonya kulabika nti waali, abamu banoonya views, abamu banoonya kumanyika nti webali. Talina na kyamanyi mu Bayibuli naye ali kuli alagula. Yesu yagamba ebyokudda kwe naye tabikola atya. Taata yabyesigaliza. Bonna ababuuliza abakibuulira na buli ayakirowooza n'omutume Pawulo nga mwali musajja watu yamanya nti Yesu yandidda nga waali. Yesu namugamba munnange ekyo taata yakimanyi. Ne Pawulo yagenda, ne Pawulo yakola atya bwe kyakyogera wakayita emyaka 10 mmeka. Ekyomukisa omulungi Pawulo teyakirimbiramu. Yali asampsoni ye, yali ndowooza ye, teyekomitingako era teyagambako nti Yesu adda mwezi bwe gutyo bwe nakuze mwezi bwe gutyo. Pawulo teyakikola naye yalowooza nti Yesu yalidda ng'akyaliwo. Balimba kulaze batunda n'ebintu ababikola by'abatume n'emmaali ne bagitunda n'emirimu ne bagitunda n'okukola ne balekeraawo nga bamanyi nti Yesu essaawa enaakola atya akomawo n'atadda bw'atadda. Obwavu bwamala ne bukakinga apo nabo, embeera yabalumba n'ekakinga apo nabo, n'emmere nga tebalina, n'enjala nga balumbye nga tebalina kyakulya, babasondera busondezi mmere. Sookola Baluumi 15 kyaboogerako. Bayibuli egamba for it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who were where in Masaka. Sichabawulira who were where? Which Jerusalem? Which Jerusalem? The same city, the same church. Same church. Abatunda ebintu byonna ne babyemalako nga bamanyi nti Yesu akomawo. Kati baabo babasondera busondeze ebyokulya. Baabo bikola by'abatume. Oli agambye mu Luganda agambye atya nyambako musoko osome mpulire. Agambye atya mu Luganda 15:26. Ani alabyewo? Asoso okulaba osoma 15:26 nti kubanga ab'e Makedoni n'ab'e Akiya baasiima okola ki? Okusololeza ebintu abaavu ab'omu batukuvu abaali e Yerusaalemi. Simanyi bawulira abaavu abaawa ab'e Yerusaalemi. Abaavu baawa ab'e Yerusaalemi. Eyo ye church eyatunda ebintu luli mu bikolo by'abatume byonna ne babitunda ne babyemalako ne batokogamba mbulu mu makkati gaabwe ne mutabamu beetaaga. Kati baabo beetaaga, baabo bajjudde obwavu, babasondera mmere, muceere, kawunga, underwear, mpale, buleega bigende mu church babigabane. Misconception. Babitegeera bubi. Kyekintu kyababwatukirako kyebalagajjalira kikyo kibalumbye. Bassebo ne bannyabo eyo si ekkanisa, ogwo si gwe mulembe gwokka ekkanisa mwe yalagajjalira okudiiringa n'ekintu kye bayita bwavu. Lwaki? Ekkanisa n'okutuuka olwaleero bino bibiri biwulire. Ekkanisa teri bulungi convinced oba ddala obwavu y'omu ku balabe beeyina. Ekkanisa eraba balabe bano balala mizimu, biteega, mayembe, eddiini gundi ebayigganya, ababalwanyisa, abavuma obulokole, abo beerabanga abalabe. Jjukira nti ate church yamala neefuna n'abalabe abali meeja abaliwo ku mulembe ng'ogwa Neero ayayigganya abalokole n'ayigganya ekkanisa n'abalisanga empologoma. Ekkanisa ezimu zagenda mu masaza mu bitundu ebimu mu mawanga agamu agalina omwoyo gwa antichrist, omwoyo guyigganya enjiri. Kati ekkanisa neefokasinga kwaba abalabe ababakwatanga, ababatemangako emitwe, abo ng'abatta Peetero, ng'abakwata Pawulo ne bamuteeka mu kkomera, abo
obudde bwonna ekkanisa abo bwe yatunuliranga abalabe kituufu abo balabe ba church naye si be balabe bokka waliwo n'abalabe ba church abalala bali silent enemies, and one of them is poverty. Farao Musa bwe yayimirira mu maaso ge ne Aaron n'amugamba leka abantu bange bagende bw'ayogera Mukama, abantu bange baleke bagende bansinze. Farao strategy number 1 ya considering gyagenda okukozesa okutta amagenda gaabwe. Strategy number 1 Farao gye considering nti gyagenda okukozesa in the long run ate amagenda gaabwe eri mu kitabo kya Kuva 10:24, and you will tell me what the strategy is all about, what Pharaoh's strategy was all about. Kuva 10:24 olyoka otegere nti eno strategy teyatandise ggulo, omulabe aludde ng'agikozesa kyakulwanyisa kye yazuula okuva emabega eyo nti ekyo ekyokulwanyisa kye kirina obusobozi okuzingamya abagenda, okuzingamya abatambula, okulemesa amagenda, okutta ebirooto, okutta okwolesebwa, okutta omulimu gwa Katonda, okuzingamya, okuleetera abantu okugwa, okuleetera abantu okudda emabega, okwesitala. Tekirabikirawo wano bw'oba osimbula ng'otambula ogenda, tekirabikirawo nti kigenda kukola bubi, tekirabikirawo nti kigenda kulemesa, naye mu maaso eyo kikakingapo naawe nekigamba wano kati ogenda kweyongerayo owedde. Na byonna byobadde oyimba ne bikomaawo, ne byonna byobadde obuukabuuka ne bikomaawo, ne byonna byobadde weewaanawaana ne bikomaawo, n'ebirooto byonna byobadde oyina ne bikomaawo, n'okwolesebwa kwonna kwobadde oyina ne kukomaawo, n'amagenda go gonna ne gakomaawo. Kyakulwanyisa ki? Falaawo yagamba atya? Falaawo yagamba atya? N'ayita Musa. Ayisa ani? Musa. Ayise Musa n'ayogera nti mugende muweereze Mukama. Mbakkiriza mugende muweereze Mukama. Muyitiridde okuntuntuza, muyitiridde okumbeebabeeba, muyitiridde okunnemerako, mukiyimbayimba nnyo, mukiremeddeko nnyo, mukyogera nnyo, mwenna muli obsessed, mwenna mwagala genda. Kale mbakkiriza mugende muweereze Katonda wammwe. Naye endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka. Biddemu damu ng'oli confident. Damu. Faraawo n'ayita Musa amuyise n'ayogera nti mugende muweereze Mukama, endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka, abaana abawere nabo bagende nammwe. Tokoyimirira awo wennyini sigala ng'oyimiridde. Abaaye Faraawo abayise obadde ng'ayita Musa, si kyabawulira, obadde ng'ayita Musa amuwadde kyabadde asaba, anti amaze ssuula 10 namba, kati tuli mu ssuula ya 10, anti amaze ssuula 10 namba, giyinza okuba gyali myezi nga 6. Amaze ebbanga agenda wa Faraawo amugamba ta abantu ba Katonda bagende, ta abantu ba Mukama bagende bamuweereze. Faraawo n'agaana, n'agamba oba ogaanye amazzi gonna tugenda gafuula omusaayi ne gafuuka. Faraawo n'apangulukuka n'agamba nti waayi sooka okomewo tuteese, naye lwaki oyagala bagende ng'ate be balima ebintu byange, be balima enguudo, babumba amatafaali, be basima omusenyu, bakola adireba yenna mulina wano, be bakozi ba wano, be bakola enguudo zaffe. N'amugamba ssebo baleke bagende, ogaanye kati ngenda okuleeta enswera n'ebirala nga bwe mbimanyi, ebibonobono ebyakuba Misiri mpaka Faraawo lye yapowa n'agonda n'abakkiriza bagende. Naye najja ne strategy 2. Eyasooka yagibagamba mu kitabo ekyo kyennyini Kuva 8:28 yeewali akakodyo ke yasooka okwapulayinga. Yabagamba mbakkiriza mugende, naye bwe mugenda
temugenda wala nnyo. Mbakkiriza mugende. Ako nako kakodyo. Nako kaki? Nako kakodyo ka Faraawo. Nayo strategy. Mbakkiriza mugende. Ne bwe mugenda temugenda wala nnyo. Ekyo kye yasooka ako. Yasooka kuteekawo ako. So Pharaoh said, I'll let you go, that you may sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Only you shall not go very far away. Entreat for me. Mbakkiriza mugende, muweereze Katonda wammwe, wabula bwe mugenda temugenda wala nnyo. Ako akatego n'okutuuka olwaleero mu makkati gaffe, a very big percentage was trapped by that trap. They were allowed to go. They went, they got born again, but they are not allowed to go any far. They don't go very far. And in many aspects, they are not allowed to go far. And to many people, because of ignorance, they are very comfortable. Very comfortable. They went, but they didn't go any far. Then a good percentage, yagana, mulimu abagamba, nze njagenda atengendere ddala nja kulokoka atendokokere ddala. Kati ate abo nabo balina omutego omulala ogubalinze wali mu maaso. Faraawo era alina kyasuggestinga ku ekyo. Kiri eri tukisomye mu ssula y'ekkumi nakyo gye kiri. Waliyo omutego omulala gubalinze, bw'obuuka guno togubuuka. Okujja nga Katonda yakuyambye. Wangi alina emitego giwera. Asooka kukwatira mu guno ogw'obutagenda wala. Lokoka naye tobigenda wala. Lokoka naye obeere midioka. Lokoka naye ng'oli wa kiboggwe. Mu kyaki genda mu lanchawa naye togendanga na Bayibuli. Gwekebera olaba bannayibba agirina. Gwekebera olaba bannayibba alina Bayibuli. Mu lanchawa nkukkiriza gendanga naye togendanga na Bayibuli. Gwekebera olaba bannayibba agirina. Gwebuuza neighbor ni Bayibuli yeriwa. Waliwo kati gwe yagamba lokoka naye osigalenga ku TV, togenda ngayo mulanchawa, sigala ku TV. Era ndaba era oba mulokole, ndaba era obeera mulokole, era kati andaba. Ndaba era osigala oli mulokole ng'oli ku leediyo, era kati ampulira. Bamugamba lokoka naye togenda ngayo physically, sigala ku TV. Bulokole bwa ku TV, bulokole bwa ku leediyo. Wamma nkutumidde oli otya eyo gwampulira. N'ogwo nagwo mutego. Bw'alaba olemeddeko nnyo akukkiriza n'akuwaako awo kaakuwadde n'okyamuka n'okuba enduulu. Era n'abaana abaawulira nga bagende mugende naye temugenda wala. Olw'okubanga baali babadde mu busibe okumala ebbanga ddene nga bwabalumaaluma dda, baakoowaakoowa dda, beekyawakyawa dda. Bwe baawulira ekyo waliwo abaakuba akaluulu. Bagamba era kale ennyama ntono okaayana eri mu nkwawo. Era kale kisingako butatukkiririza ddala. Kasita atukkiriza tugende, wadde tatukkiriza genda wala nnyo. Gambako nti amiina. Ozanyisa Faraawo asobola okukkiriza okugula Bayibuli naye nagamba togisomanga. Ositula nsitule n'ojja nayo mu kyaki. Era Bayibuli ezitali nsome olina kwogirabira eba mpya buli mwaka. Gwekebere ya neighbor. Pya nenzumbuza wakamana nayo bbanga ki yenegenda myaka 5 njikuumye bulungi. Yo Bayibuli agikuumye bulungi naye omwoyo agukuumye bubi. Wali wawulidde? Bayibuli agikuumye ki? Yo Bayibuli agikuumye, yo sinjulifu naye omwoyo muyulifu. Omanyi ku bibiri kwe kubeera ekimu. Wangi Bayibuli bwebeera empya ennyo ng'ate omuntu amaze naye ebbanga ddene, ate omwoyo gwe gubeera mukadde, gwo guba gwayulika. Ate Bayibuli bw'olaba omuntu yagisazzaamu yagiwandiikamu neetuuka n'okuyulika nga yagikuluusanya, ate omwoyo gw'oyo gubeera mupya. Era nze waliwo ayalaba eyange eno tenva ku lusegere. Waliwo ayalaba eyange ng'eri mu bino byonna nanga nti musumba Mukama tali kunyiigira. Ne mubuuza atya. Nagamba Bayibuli ya Mukama ng'ogyonoona nnyo.
kuba yagira bani nganje sazizaamu nganje wandise mbo notisi bwange buli wantu nanga mukama tali kunyigira bayibuli ya mukama ngojono nayo notu wano giwandika mu ebintu ne mugandika akati eno jola basi ya mukama eno yange mukama baba yagala bayibuli agenda mu bookshop n'agula eyiye eno yange kama ebazibwe yange sijasoma alina eyiye bwaba ayagala nambako nti abina bayibuli bwesukka obupya ngeri intakiti nannyini y'omwoyo gwe guba gutiisa yekwe kumukwe the parameters byemuko byetukebererako omwoyo gwo guyimiridde gutya obikula bayibuli bwoti n'olaba noga ono omwoyo gwe gwalibanga gwo ate gwo gwayulika olaba bayibuli teyayulika omwoyo gwalibanga muyulifu olaba bayibuli nkulusanye bweti omwoyo gwalibanga mulamu lwaki Farao obwemuko bukodi bwatega akukkiriza n'ogigula nagamba togisomanga kati kwako Musa yagaana Musa yagamba sebo Farao bw'obanga otukkiriza kugenda naye ate n'obigattamu obukwakkulizo ate ogamba tetugenda wala nnyo ate oba tukitegeeza tonnatukkiriza olinga atukolera favor ate nga wandi twaze kusaba favor ffe Katonda ffe yatulagidde tukugambe otuleke tugende wangi Musa namugamba sebo tuganye ofayo katuddeyo tukuloopa ewa Katonda nti oganye nibaddeyo ne bamuloopa Mukama n'agamba kati ngenda kujjayo emmundu zisabusolo ngenda mukuba knockout bw'abanga ne ku ekyo akalubye n'akamukuba ebibonerezo 9 bw'abanga tannamatira ngenda mukuba eky'ekumi n'agamba Musa nti wategedde nti genda ogamba Abayisirayiri bonna buli Muyisirayiri ategeka akaliga akasale afunemu omusaayi agusige ku nnyumba ye kubanga ekiro ngenda kuba Farao oluyi lwalifa talyerabidde ngenda mukuba knockout simuzaako ndala mugambe bw'aba tabata alinde ekinabawo ekiro Musa n'agamba Abayisirayiri bonna simanyowulira naye yali tannabagamba yasooka mukola kirala awo yasooka namuleetera ekibonerezo ekirala era Farao n'atawulira Farao n'ayita Musa n'amugamba naye Katonda mwagenda kumbonereza paka ddi buli kaseera aleeta kino buli kaseera aleeta kino buli kaseera aleeta kino luli mwaleeta bikere ne muleeta enswera mwaleeta ekizikiza ne mazzi ne gafuuka omusaayi mugenda kuleeta ebintu bimeka mulwaki temwebeereramu n'amuyita namugamba kati mujje tugenda kukola ddiiro namugamba kuva essuula 10 olunya 24 Farao n'aleeta akakodyo kaakasembayo n'amugamba mbakkiriza mukole mutya nonzere mubanga mwazze mbakkiriza mukole mutya mbakkiriza mugende ne bakuba abaali awo kumpi abaawulira ne bakuba akaluulu bananga atukkiriza okugenda banange nanga naye wait a minute ente zammwe n'embuzi zammwe n'endiga zammwe mubufunze ebisibo byammwe mubufunze ebyobugagga byammwe byo bisigale naye mwe mugende mulokoke mwe mugende muweereze Mukama era abaali awo abaali batamanyi gamba nti obutamanya kyogere nkyule gamba nti obutamanya kubanga obwo bwo bubadde bukyatambula n'okutuuka olwaliro mubamu abaali awo abajjudde obutamanya bakuba akalulu omusajja atukkiriza okugenda bennange naye agambye agembwe ate endiga zisigale endiga oba zisigale bannange obulamu bwe bugagga bane twabonabona obwedda tugende Mukama alituwa ebirala obulamu bwe buki bwe boogera bannayuganda bwe bateboogera twaliku wano ku mulembe ng'eyo yeŋŋombo eriwo naddala omulembe gwa Bote 2 olw'okuba okufa kwali kuli buli wantu ng'essaawa yonna ofa eyo eŋŋombo yatuuka nekkirizibwa wano mu society nti obulamu bwe bugagga
Wakiri olikola ebirala abasajja bawe ebintu bagende bayingira nga bagamba batukubye olinga babase tebatuse batute bintu byonna era kale obulamu bwe bugagga eyo embeera twagiriko wano yavadda waliwo abajogera mulembe gwa Farao baabo olwokuba yali abatulugunyiza nnyo kati bwe yabagamba kale mugende naye ebintu byonna mbireke wano bafala abatonotono abalimu ne bakuba akaluulu ne bagamba ewaayi tugende obulamu bwe bugagga munnange obulamu muneka sitatukkiriza okugenda katugende tulirabire eyo kumbe nga tebamanyi nti Farao yali amaze okutega omutego omunene ennyo ogugenda bakwata kubanga bassebo ne bannyabo omuntu akukkiriza okugenda naye nagamba ibadde bigenda okuyamba mu kkuba eyo ng'ogenda ente z'obadde ogenda okunywamu amata n'azikulesa ate ekyakabi yabagamba wulira yabagamba ndi obwana bwammwe bwo mugende nabwo temubundekera obwana mukole mutya bujja kunkabira bwe mbuleka wano mutwale obwana bwammwe bwe buba bwakukaaba bukabirire mmwe ente zivaamu amata abaana ge bateekwa okunywa aziwambye wabula ate abaana abagamba bagende nabo gamba ndi Farao fire kyogerera manyi gamba Farao fire omanyi kyakoze resources aziwambye wabula abakkiriza burdens zo bagende nazo because I always say children without resources is an added burden. Abana ngobalina nenga toyina resources ndoza nawo okimanyi kyoyitamu ekeeyo ng'oyina abaana ate nga toyina mulimu oyina abaana ayi toyinawo basuza baana 7 muli mu muzigo gumu n'abaana bo 7 wangi akamuno kateeka emitwetwe akalala eminanamiro ate oli mumuli bafumbo ne bubeerawo nga bulingiza buti kyemugenda okukola akalala kateeka wansi w'ekitanda akalala kali mu kinu akalala kali wali mu mukeeka bwana 7 abaana mubalina naye Farao ebisibo yabikwata n'abalekera abaana utandika obatunuulira bwoti wadde nga tobaatulira tokijja mukama naye muli mutima oboga naye guno mugugu gwennyini mukama gwe yampa abalala babayita blessing gwobeera olaba migugu gino emigugu gyennyini mukama gye wampa sikulimba olaba migugu abalina obusobozi babayita blessing gwolaba migugu taamu etuuka nga batusa okudda ku ssomero omutima ne gukuvaamu bawummula nga bakomayo waka omutima ne gugenda agamba bagenda okudda ayi mukama katonda bagenda okudda nange nze kinyini mbadde sina kyendi ate waliwo ayanyamba ababanyambako balina eyo gye basomera waliwo ababatwala babayambayambako NGO yabatuyambayambako bali basoma naye maama ate bagenda okuddaayo mukama katonda batugenda baliisa ki mukama emigugu gyange gikomawo olaba migugu kama yebazibe sikyawulira mukama yebazibe amina ojira okwagala obbazza munda mu lubuto ng'ate tobazzeeyo mpaka okutuusa lwogamba kambatwalira ejjajja waabwe gyali era akaayi n'olyoka basitula n'obatwala ewa jjajja waabwe ye maama wo ate naye mukadde talina kasobola kuboggolera nti komango obudde bukyali bumusinga amaanyi taabuboggolere bufuluma ne butaayayo ekyalo kyonna ne bugenda ne buyiga emize emibi ate nga bwana bwa mulokole kuba tulaba kyobuliise Kampala kogwe ndikambwetike mbumusimbe n'obumugabira n'obumusigamu ne bwononekera eyo tewali naabugambako kubanga oli gwe wabuweereza si yabuzaala mukadde ogenda okuwulira nti akamu kakola kanne waako olubuto ate awo n'obuuka enswa
ogenda okulya ni bwayiga emize emibi ku kyalo gwe gye wali obuweereza wamalako akasanga alina amaanyi agabogoba emisinde bulina amaanyi omusinga buli 7 ye mukadde yali tasobola kikwatulira ndi mwana wange emigugu gyo era ogindeetedde tasobola kyogera kuba yakuzaala ye maama naye maama eri mu mutima abakiwulira nagani maama nabonaabona noono nga mukuza namubonaabonera nga mukuza ate andeetedde ne bazaala nabo mbakuze kyava agamba teekaawo ate tunaakola kiteekaawo kyenaalyako naye nga alinga gateekaawo emigugu gyo teekagula omukono gene Mukama tuyambe yongera okyogere ni Mukama tuyambe. Naye olaba Falaawo kyakola. Falaawo mulabye abagamba ebisibo mbikutte ebyobugagga mbiwambye naye bw'obwana mukole mutya sikyabawulira obwana mukole mutya mugende nabwo. Kitegeeza ki ekyo? Falaawo abaana tabayinako buzibu gwe okubafuna bwe kibanga ali aweya nti nabo bagenda kufuukira extra burden. Kyobula buli muntu alina abaana n'atalina kyabaliisa abalina n'atalina wabasuza abalina. In fact yabagamba yongera n'omulala teekamu n'omulala awo okanda gamba mama abaana noba tukome munange kwabo munange matu tukome ku batano nawe olaba katembera bweyimiridde nagamba omandoza tukome kwabo ate ogenda okulaba nga akugamba ate mpuliramu akantu akalala n'ogira omukuba oluyi n'ogira omukati okoze bikyate ate biki byokoze etwalagana tukome nange saategedde engeri gye kayiseewo olutalo ne lubeere waka nga lwa mwana nga mulinga gyoliri mwafunye musota ewaka nga owulira oluyombo nga lulinga gyoli nti waliwo ekizibu ekinene ekyabaddewo oyo wo jamwezaalira oyo si wange oyo naye ngaani yamutaddemu bulaza gwe wamutaddemu naye era naye wuwo naye ngaomanye ekizibu kwe kiva giraba oti ekizibu kivaawa ziisi ekizibu kiva ku ziisi kasita ziisi abeera nga taliiwo olutalo buli lubuto olugwamu olabanga kikolimo buli lubuto olubanga kikolimo abala bali mukaabira baana bali muga Mukama gyotuweeyo omwana Mukama yimukama naye mmwe mubeera ku bunkenke ewaka buli naku wabaawo oluyombo ogeza n'olufuna ojja kundaba nja kukulekawo wano nze nkulekera abaana bo nze ŋŋambye olufuna oyo abawuwo nkugambye abaana babanga kikolimo mu mikono gy'abaavu kampulira omuntu agamba nti obwavu fire mu linnya lyayo kyogerera manyi nti obwavu fire naye bw'oba olina by'obaliisa mumugamba zaala bw'onookoowa onoomala yiwaawo oba oteekawo 15 oli wannabaanawo gwe teekaawo abaana nze emmere gye mbaliisa weeri naye nga teriiwo ogira omukuba omusekuzo omutwe ng'afunye olubuto. Kati kyobulaba ye Falaawo ekyakimanyi abagambye ebisibo mbisigazizza naye abaana mubeere nabo mutwale. Kyobula buli muntu ayagenda nabo naye ate ebisibo Falaawo ayagala bisigaza. Lwaki asigaza ebisibo? Akimanyi nti timulina nnyo gye mugenda wala bw'aba abiwambye. Akimanyi mujja kufiira mu ddungu kuba temulina resources. Akimanyi gye mulaga temujja kutuuka. Akimanyi bw'awamba ebisibo aba akyabalina. Akimanyi bw'awamba ebisibo era temujja kugenda wala temulina resources. It is a strategy from the devil. It is a strategy from the enemy to make God's people poor so that they don't go any far. Akimanyi nti n'okugwa oba ojja kugwa. Akimanyi nti n'ebbaala ojja gitunda. Akimanyi nti wadde ogamba olokose wangi bajja kusingana mu bbala ng'oyambadde enkunami oweereza mwenge. Era tutera obasangayo ku mawoteeri agatunda omwenge. Tubasangayo nyina we nakyama ennaku ezo tukyamye kulyawo bukipusa naye nga n'omwenge guli awo gujjudde twalina emamisindi. Omwana omuwala n'avaayo nga akateteeyi kakoma eno waggulu n'atugamba Mukama yeebazibwe. Nduga naawe oli mulokole? Ndi mulokole lwakuba nkola wano ndi mulokole lwakuba nkola
ne tumugamba osabira wa ndwawo genda mu church tebatukkiriza genda mu church naye nga mbalaba olumu ku TV mbalaba era ndi mulokole naye nga enkunamye ekoma waggulu eno bweti bimubuuza osabira wa tebatukkiriza kusaba naye nga Yesu mwagala nekituluma kyatuluma ne mamisi ne mugani omwana omujeeko enamba ye tuwakiri tuli mukubira tunonye engeri gye tumuyamba akulaga nti omutima gwagala Yesu naye embeera yamutaayiza katuwuna ali mu bbaala Setaani akimanyi nti bw'oba oli mwavu ajja kukozesa buli kyayagala kampulire omutaga nti obwavu fire kyagamba kiri mugende mulokoke mukkirize Katonda wamu naye bya ssente nziwambye kubanga akimanyi nti obulokole bweba bunagenda mu maaso wangi weetaaga okubanga olina obusobozi weetaaga financial independence weetaaga self sustenance weetaaga okubanga osobola okuboggola weesaaga okubanga osobola okulagira weesaaga okubanga olina obusobozi obugamba ekyo sijja kikola ŋŋaanye sijja kikola ssente bwe zibaawo waliwo n'ebibi by'ogaana siwulidde waliwo ebibi by'okola otya ssente ng'oziina waliwo ebibi by'ogaana osobola okugamba landiroodi nti tonkwatirira saakusasudde toddamu nonkwatirira era bwoddamu nonkwatako bbeere nja kuva mu nju yo landiyo nagamu kale nyabo nsonyiwa munange sikyakiddamu naye bw'aba akubanja emyezi ena wayagala wakwata bw'aba abanja emyezi ena landiyo wayagala wakola atya ate bw'ositula eddoboozi naga nti oyagala kaluba oyagala kaluba nkubanje noganedda sebo tomanje nemudira ayingira ne mukisenge n'ayingira ninga ate walokokanga ne Yesu omwagala kati waliwaga ne musumba ng'olinga agambira ddala nze Mukama akunyambira akusumulule mu linnya lya Yesu Mukama akunyambira akusumulule mu linnya lya Yesu weetaaga financial independence nga bwe walokoka okuva mu bibi Mukama bw'atyo bw'ateekwa n'okukulokola okuva mu bwavu teeka omukono gologende Mukama andokole okuva mu bwavu nga bwe wandokola okuva mu bibi ndokola nve ne mu bwavu kubanga obwavu mbuwulidde nti ly'essasi Setaani lyakuba obulokole n'abwonoona bwe butwa Setaani bwayiwa mu bulokole n'abuziŋŋamya njagala obulokole bwange mbwagala nga buli pyuwa njagala obutuukirivu naye ayi Mukama ŋŋenda kubeera nti omutuukirivu ng'ate ndi mwavu nyamba Mukama yimirira nyamba Mukama nsumulula nga bwe wansumula mu bintu ebirala byonna nsumulula ne mu bwavu era omwoyo gwa Falaawo oguwamba ebyobugagga mbu kubanga omuntu alokose ne gwonoona ssente ne gwonoona emikisa ne gutangira amagenda mwoyo gwo ogwa Falaawo nkulagira nta n'ebyange ta emikisa gyange ta obugagga bwange ta ebisibo byange ta ebyange ta pulaani zange nteeka okgenda Falaawo wulira nteeka okgenda ng'ebyange ŋŋenze nabyo n'obugagga bwange n'abaana bange ne famire yange peereze Mukama Katonda wange mu linnya erya Yesu amiina kubera Yesu engalo nga zinoga kubera Yesu engalo n'akalulu haleluya Bayibuli egamba ti bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe. That's where we are. Katandikire ku ky'okumanya amazima. Bw'onomala okumanya amazima okwekyalengi nga kigenda kubeerera kyangu
you're going to leave that comfort zone. Ojja kutabuka eri munda otabuke ogende okusinzira ku kyenawulidde. Poverty cannot be my friend. I must do something. Wateko kubaawo kyokola. Speak to yourself. Learn to speak to yourself and make a determination. Determine to get out of poverty. Do whatever it takes. Malirira. Live with that comfort zone. And everything is okay when things are not okay. Yesu wange bujja mukusuuza. Obwavu bulina obusobozi obukusuuza Yesu. Obwavu bulina obusobozi obukusesemya Yesu ne bamukunoonyamu nga wamusesema. Nga bwavu bwe bwakikola. Gamba Yesu. Nga bwe wanzija mu bibi nzija ne mu bwavu mu linnya lya Yesu. Nja kusanyuka nnyo. Nja kusanyuka nnyo. Nja kusanyuka nnyo bwe naddamu okulaba omwaka ogujja ngoze wano nga weevuga mu linnya lya Yesu. Nja kusanyuka ng'olina factory nga yo, ng'olina company nga yo, ng'olina farm nga yo. Ani awuli agambeko nti amiina. Ng'olina apartment nga zizo. Ojje wano otuwe ku bujulizi bw'emusumba. Otugenze musumba nze mukyala yali atudde wali bwe wali ng'oyogera ku bwavu. Bwali oyogera ku Farawo n'akakodyoke nti bw'ayavuwaza abantu abaanoonya balemesa bulokole. Nabiwulira ne ntabuka. Era nze gwolaba kaakati nyina supermarket. N'eyo emmoroka gye nzize envuga nayo yange. Ninza okuwulira obujulizi obufaanana bwe butyo mu linnya lya Yesu. Mulinze, I can't even wait. Jai kiweebwayo kyo tuve wano obudde bwaweddeyo dda. Kwala ensigoyo, kwala ekimu kye eky'ekkumi, kwata ng'oyangwa ne bw'oba wawaddeyo ddamu oweeyo. Naalongo leeta amafuta wano, gonna galeete tubasiige bano. Tubagobeko ekyoyo ky'obwavu, leeta amafuta wano. Omuntu yenna ayakola obweyamu ng'abuleese olwaleero toddayo nabwo obuleeta obuteeke wano. Ayakola obweyamu. Kwata ensigoyo tusabe. Naawe anono ne basa teeka emikono waggulu. Kitaffe ayinzabe na Mukama. Kwebaza olw'ekigambo ekibuliddwa. Ndeeta abaana bo bano Mukama mikono gyo. Wakati mu kampeyini eno war against poverty. Lutalo kulwanyisa bwavu. Bugenda kubanga twabuzuula nga nakyo kya mwoyo. Lwakubanga kiva eri mu mwoyo omubi kya Setaani. Ate n'obugagga bwa mwoyo Katonda yabugaba kubanga Mukama yagaba obuyinza abantu okufuna obugagga. Nangidde omukisa ku buli musajja na buli mukazi. Nangidde omukisa ogwa ddala ku buli akutte ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. Na ku buli aleese ensigo ye nga yagyeyama ng'agireese olwaleero. Abali eri ku radio ne ku TV nabo mbasabidde omukisa abagenda okuwaayo. N'abali wona bagenda okuwaayo mbalangiddeko omukisa. N'abagenda okutwala amabaasa gano obulamu bwabwe buleme kusigala kyekimu. Bawa omukisa ku buli kye bakola. Gulawo enzigi z'emirimu. Leeta ideas ezikola ssente. Bawe ba business partners okuva mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Banteere ku level endala mu byensimbi. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe n'omulokozi waffe. Amiina. Abali ku mpewo Pastor Ivan Bazeneza kabasomere mobile money number namwe mfuna omukisa gw'okuwaayo. Akozesa MTN osobola okunyiga 07781211 oba 075954 69 Mukama